Kalese amanya alinya lyange nze natwera Bernard tubulidde bakuyita kyamanya ate ne mumbozi ya Kalanzi Beka Kalanzi moli ojo kyokulaba Kalanzi ekituufu sinze chairman nze wa mawulire w'ekitundu kino ekiyitibwa Wanguruku ekisangibwa mu Kabo wa parish ndi ku kakiiko ka Kcca. Emboozi ya mukulu Kalanzi zimanyiko ki? Emboozi ya omukulu Kalanzi Beka ngimanyi nga sina bakuronderwa wabula ayogeddemu Muzafaru yali chairman w'abavubuka mu kiseera ekyo. Yes. Kati nze yali mutuuze we Wankuruku nga muvubuka munaffe kati ntuuka ekiseera ekirondebwa ng'olwedde yabadde muvubuka munaffe era ng'ensonga zinga nze nzigoberera. Emboozi ye yes. Emboozi ya Kalanzi Beka njimanya nga yajiŋŋambye kati at first kusini nali siriiwo kati mpulira Beka bamukuba bani bakesisiye neche na singo okuwulira ku mpulira nti yagenda mu kooti kati nze nimanya nti mu kooti afunyeyo obwenkanya naye nga bw'omanya ebya Uganda ng'avaayo nga talina kyafunyeeyo. Mwali mumuyambeko mwenga abakulu okweyongerayo ku mpozi mu nsonga ya counseling kubanga yatuuka ekiseera ekitendewalirwa ng'ayinza kukola ensobi naye nga buli kaseera tubeera kumpi naye musitire kati nze ndowooza n'eggulu yabadde nga nkubirako era neebuuza nabadde nga nyina meeting gye ndimu okusebya ng'oteera mu enateete naye nga kyantwalidde within a microsecond okufuluma ninkuba nimanya Beka abadde ki kubanga nogwe nkubira sawa 9 gwa kiro kinkakata kuzuuka kubanga obulamu bwe essaawa ya kaakano tibuli mu mbeera esaanidde. yali akubudde ku mbeera kati sawa zino gyali kuba atugambe bamugoba. Yes. Beka yagobebwa mu nyumba nakitegeerako. Beka abaana be omusajja yali ayagala nnyo abaana be ng'ayagala nnyo famire ye nga muvubuka afaayo eri famire ye. Bw'olaba otuuse okukwata abaana bo b'osinga okwagala n'obawa mikwano gyo nti babalabiri kiba kisusse ku ntegeerayo obe ku busobozi bwo. Kati mwenga mu abakulu yambikibwe mumuwaddemu n'embeera gyalimu nga bw'omanyi nti abakulembeze b'ekyalo tuyina we tukoma ng'oggyeko kya kansolingi pozi okukutuukirira ng'omuntu n'omuwayo 5 omusanze ng'asiibye enjala n'omugulayo ku kikomando kubanga ekituufu naffe ffennyini tuba nga tetuziyina. Yesebo mwali mutuuseko sitepu endala egamba mu Beka atuuse wali mugati gendeko mbakama waffe abatusingako. Enkola yaffe nga LC bwewa nga musango guwaabiddwa ku LC tugurifaringa ku LC2 oba omuntu ntumuwa legal advice ntugamba nti guno musango si gwa LC2 genda ku police bweba nga let's say nga bo bamukuba nga iza assault case naye bwe kuba kati ffe tugenda kitegeera ng'olwedde biri mu kooti kati nga tikyayetaagisa nga kisuse ku level ya LC1 ate okubituulamu kuba kati ffe tetuyinza kuwandiikirako Kcca nga tugiyita mu kooti ya LC1 nti engeri gyekyali mu kooti wali tusuubireyo obwenkanya kati bwe bwabula kwefutandika kumuwa advice bwanga buze lumba office ya Lord Mayor era kyemanyiko yagirumbako naye ng'obwenkanya era n'atafuna tumugamba lumba ewa minister n'agendayo era obwenkanya n'atabufuna ne offices ez'enjawulo zetuze nga tumusindikamu naye ng'oluvannyuma lwakuba nti ffe tetukyalina kye tuyinza kumuyambawo
ku level ya LC1 yekyalo. Kati abaana b'essaawa zino bali mu mbeera ki mwe ng'abo batwala? Ayinza okuba ssaawa zino ayogera ebintu byonna ng'ali. Abaana be ekituufu kiri nti kino sijja kankijje ku City Council yadde yakireeta naye nga tukoola ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'abaana, ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'abakyala. Mu mboozi ye ateera nnyo okwogera nti omukyala wange nali mwagala. Mukyala yagenda. Omukyala n'agenda, tiyagenda ku lw'obulungi. Abaana bange nali mbaagala. Abaana nimbawa mikwano gyange ne babeera nabo. Moreover sinabaŋŋanda. N'olwekyo tetumanyi obugubi abaana bo bwe bayitamu mu maka eyo gye bawangaalira. Mukyo kwe kusaba ebitongole ebiyambi ebiddukirira abaana, ebitongole ebiddukirira abakyala, kubanga abo baana ba buwala, baana bakuze. Kubanga nti bw'obanga olina omwana n'olaba nga atandise nga baganda bwe boogera nti kwekoona akagere, kitegeeza nti omwana aba akuze. Oba efutuuka mu myaka 12, 13, omwana aba akuze. Giga amazima nti omwana oyo aba asande kubeera mu maka ge ga kitaawe oba maama we oba close relative. Nti bw'osanga close relative nga taliiwo ayinza kuba ng'asobola omulabirira n'atuuka ekutendewalwa n'okulemererwa n'amukwasa abantu mikwano gye. Mu butuufu nze ng'omukulembeze ndaba nti abaana abo tibali safe mu mwana gwe tusaanidde kubanga tukuza, kubanga ndaba buli lunaku tukuza ennaku z'abaana abato, ennaku z'abawala, ennaku z'abakyala, nti abaana bo nga basobola kubeera mu mbeera efaanagana bwezi. Bamaama abakuza ennaku z'abakyala, abakulembeze b'eggwanga, buli mukulembeze yenna waali, buli mukulembeze yenna waali nga bw'osobola kuvaayo n'okuza olunaku lw'abaana. Nandisabye osooke otunuulire nnyo, osooke olowooze nnyo abaana b'omukulu Kalanzi Beeka embeera gye bayitamu. Tuzze oyogedde ku ky'omukyala, mu mwali mwadivayizireko omukyala okudda mu maka. Omukyala wa Beeka yavaawo engeri gy'amwagala ennyo. Ekituufu mwali mutuukiriddeko omukyala oyo? Omukyala twamutuukirirako ne twogerako naye ne tumubuuza. Omukyala n'agamba kati Beeka takyasobola kukola ensonga z'obuliri, omugongo gwamenyeka. Beeka takyasobola kukola okunyimirizaawo ng'omukyala we. Bwe mbeera ne Beeka buli lunaku agenda kuba ng'akaaba ne bimutama. N'agamba obutava mu mikono gya Beeka nga ndwanye naye nga nkwatidde mu nsobi, so nga ate ng'ensobi sigikoze lwa kujaagala, ka ŋŋende nsigaze omukwano wakati wange ne Beeka. Omukyala kyeyabagamba. Yes sir. Bubaka ki obusembayo bwe wandyagadde yandiyambye Beeka mwenga mu abakulu b'ekyalo? Yes sir. Bwe wandisindikidde abalabi? Omuntu yenna alina obusobozi obuyamba Kalanzi Beeka. Sisuubira Beeka n'obwaba nga atudde wano alina osooka kufuna ekyayesigamira. Kyensuubira nti Beeka kuva yava mu ddwaliro e Rubaga tafunangako medical follow up oba medical check up kulaba obulamu bwe essaawa ya kaakano buyimiridde butya. Okumukebera weetaaga ssente, okumubeezaawo weetaaga ssente. Kyekiri kyakugambye nti ne mu nnyumba gy'asula baamugobyemu. Nti mu nsonga ezifaanagana bwe zityo twetaaga obuyambi buli mu ssente kwotadde ne advice obulamu bwa Beeka okusobola kuyimirirawo, kubanga wewabeerewo ssente ajja kufuna obujanjabi obusobola kumubeezaawo. Beeka kyali muto. Tayanza taata. Yes sir.